Abatwala abalungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President we Masaka City. Bambi likinga, commentinga, subscribinga, okoone ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwonna tuba tutaddeyo. Mbajjukiza Jali ya Undergarments nga alina ekikumba kyonna. Naawe oba oli eyo ng'oyagala kukwatamu ka firimu, LK Shoots Media waali. Omuyimbi ali eyo totuulira kitone kyo, genda bakushuutingemu, video bagikwate eveewo. Tumirako nnyo abantu abali e Uganda, e Qatar, e Dubai, Kenya, Tanzania, mwenna mbaagala nnyo. Naye nga teweerabira ku likinga na commentinga. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President we Masaka City. Olunaku olwaleero nno lwa njawulo nnyo, era lwa ttendo nnyo, era lwa nsasagge nnyo. Kabowa gye nsinkanye nno omukulu. Abasinga obungi mumumanyi era mumulabyeko, mumutegeera ku bintu by'azze ng'akola. Omukulu Tata Sam. Ngenda basaba asooka abeeyanjulire ababuuze nako. Tata Sam. Nsanyusa okusisinkana. Kale bannanga batulaba nange mbalamusiza nze Tata Sam, President we Masaka, gabamu bampita Gadimba. Bampita Tasa, bampita Tasa, bampita Robert Sande. Batumidde nnyo aba Undergarments. Babayitaani? Jali ya Undergarments. Jali ya Undergarments. Ate balina buli obugundi obutera okwesala. Obuli. Ekkooti. Mbadde bayi anda tebategeeza zino za kungulu. Bade bayi babona ba anda. Bagambye bampeeyo kaakakooti. Nina omukolo bampeeyo akasooti. Jali ya Undergarments. Salamu alaikum. Awulira. Wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Mumpeeyo akasooti. Akasooti kalina okukakuwa. Abantu baagala okumanya. Tata Sam yali amanya g'amatuufu. Abantu abo bamanyi. Tebamanyi. Nze Robert Sande Omugalanda. Yes. Bamuzaalawo Robert Sande. Nzaalibwa Kasana Luweero naye nze nawukulira mu Mityana. Gye nsinga otegeera kakati baba nzaala Mityana. Era n'okusoma gye yasomera. Nasomera Mityana, Butega Church of Uganda, kasomero kaffe ka UPE nga tusasula obwogi n'obwo bwatugobyanga ng'olina owaayo 3,500 buli ttaamu kati nga zitulema ne tuba tugoba ne tusigalayo ewaka. Then secondary nemalirizawo kyesirera ya MP7 batukopera. Batukopera abasomesa baffe naye batukopera katono ffenna tugwe. Ate batya. Twakola bubi nnyo P7. Olwo yasinga afuna bumeka. Obumeka yogera mu grade ya kumeka. Grade ya kumeka. Mbibi business ezidirira ezisembayo ezo. Sijjukira teriyo yakutaano. Zibeera yakusatu yakuna. Then nenvaawo nengenda ku Singo Secondary School Mityana. Singo nga bwolaba essaza. Nsoma senior 1 paka senior 6 nga ne mugezaawo nabacocyomya. Olongo wakola mmeka awo? Nafuna 21 aggregates. First grade of course. First grade of course. A-level wagisoma? Nagisoma. Kale. Stelis Peribas bakasoma mu kirasi. Ani? Stelis Peribas. Tukatubuulire kanyiize. Stelis Peribas kitegeeza keeping other factors constant. Chiringa onogamba Bunsen burner, it is automatically senior 1. Stelis Peribas tusooka kawulira mu ki mu A-level. Okay, Napoleon Bonaparte wamusomako mu kirasi senior 5 senior 6 nabeera senior 5 ali mu subject history. Mukyala we baali bamuyitaani? Mukyala wa Napoleon Bonaparte. Napoleon bamuyitanga Napoleon Maria Antoinette. Kulina mbuzi ekirala. Singa omuza science zawo siri. You cannot bahuini maikuhu. Olwo kitegeeza ki? Tosobola kusagira mu bye nasoma. Kituufu bwabisoma. Tata Sam olumala senior 4. Na senior 4 nemaliza nengenda mu senior 6. Awo wennyini nyini ku Singo Secondary School. Nze nava nengenda ku Buganda Royal. Buganda Royal wasomayo? Mawulire. I'm professionally practicing journalist for 11 years. Yeah, after that, I joined the community radio. It's now Joy FM, and later on, I joined the Degree FM 106.5. Yeah, man. It's now, it's changed. It's rebranded to Energy Radio. Energy Radio? I know it.
ogimanyi ya eweereza mu lulimi ki eri mu luzungu ne mu luganda mbulira ba presenter babiri Tata Sam gwe nja kukuba nkyaliyo nze nali wa digida ali ngoga eri brandi yali bulandiga n'ekyoka kati olwo buno obudde radio ki gy'oli mu kukolako kati ennaku zino na concentratingako ku talent career olw'ebizibu ebiteebereka nodda mu media abaliyo babimanyi naddala ensonga y'akasente luli eri twali twanguwa yes luli twali twanguyirwa obulamu digida nagijoyininga nga sinnazaalayo mwana kati nenzaala obwana nenzaala n'abalala bangi abamu bansinga n'obukulu ng'olwo ku myaka emeka abamu abakulu abaana bange waliwo owana mu 5 waliwo owa 5 mu 2 waliwo owe jaja wagadde mumanyi muwulira naye kati baamu ku baana bange kati olwo nga gwoyina emeka gino gyange basajja boogera emyaka tubuulire ate nga abaana mu 5 6 gino Samu nno oli mukulu nnyo zino envi is this your mother no oguni nyoko Tata Sam kakati olwo ku lady eri ku digida wasinga kolanga yoki nali production manager nga nze nkola obulango sweepers n'ebirala secondly nga nina show bali bagita ennyimba mu birooto nga ndi love doctor abantu abamenyesa emitima olongo soko tuweemu tukyawa busikiti bwojjukira bwewakolamu omwezo shows ezo sekiti kale katuzitenga sikiti kale zishow ebintu byewakolanga mu show ng'omwo biki byogamba nti nakolangamu kino weki ne weki nakyasanga abantu abalina challenges mu relationships mu love bamumekyana kyamba tabamumenya omutima gukyayungika nsobola okwogerako ne mukyala we wabeera alina kyasobola okukola musonyiwa oba muddiramu oba tusituka ne mbatwala ku KFCA yange enenkoko eno yeetoloola eyo omukyuma kya ovulo eyo naye ogenda ogirya nga tegudde eddalo yeetoola paka weejja awo nomala n'oyogera nabo noba kansolinga yes kati olwo wawumula mwaka kyamawulire oga amawulire kansokenga covid ate saaga omulanga njagadde bagamba baffe baalaba tetuliyo ne badduka ne bajjamu ebyuma bajjamu ebyuma mu covid ne badduka ne babijjawo ne babaggalawo ne bateekawo bawunsa tulina mu kooti tewagala kutuwa yali mbabanja twagalyawo nga mbabanja emyaka 2 tebakuwangako wano anti nakolayo emyaka 8 naye kati we bakuwanga omwezi guno ogujja nga tebagukuwa ne bakuwayo ogujja ne batagukuwa ne bakuwayo 3 ne beerekayo 4 bwe bityo kati wobalabalamu because omwaka gukolebwa emyezi 12 ennaku meka eziri mu mwaka 365 ennaku meka ezibeera mu kitundu ky'omwaka ennaku naye gwe wasomerawa aziri mmeka zituwe ansa gwe wasomerawa 365 gabize uliriza bwetwabeeranga mu kiraasi nga bagamba neiba wakuyambeko kati nawe neiba wange nyambaako kwata kali kyuleeta 365 gabizaamu 2 divide by 2 ziba mmeka ennaku 126 Tata Sam bannange twampozesawo kiba kyakulemye kale kyekyo ogambye mmeka anyway kati ku radio ovaayo nenconcentrating mu comedy skits zange I'm now a filmmaker nina akazanyo ke baita no time kali ku Makula TV nzanyanga tasa with my bottle kati ate wenjogera ku mutima ngamba njije oba munawulira bubi bajja tojijjayo omukulu kagikuweereze yempeze banywereke eno nga ng'omugagga ababeera Tata Sam weyagadde ate ojinzi jako togizaayo bagamba omusajja alya kakati Tata Sam buno obudde specializing mu firimu kati nga tutunabatuuka ku firimu Tata Sam atandika ddi comedy wano akazaalibwa wenagwa wansi bwenti nenkaaba ndabawo olwo akaaba otunudde ludda wakyengulu kyemmanga kaaba ntunudde ku maama bwenti
semberera ebbeere nga basanyuse. Omanyi waliwo obwana bwe bazaala nga bwematira? Sibulabangako bufaanana butya. Tolabangako kaana kaddakiika buddakiika ne bwakakuba empi? Tobiwulirangako? Sibiwulirangako. Mpa ku ssimu yange. Ne bakakuba empi? Yendako katono. Baakakuba nga bakakazaalibwa bwe kati. Ne bakasuna ne bakakuyuuyayuuya. Ng'olwo ki ekikayuyisa kubanga kematira. Kitegeeza ne mu bayimbi mulimu abeematira. Ankubire ku dokita wange wano owulire. Abayimbi? Abayimbi mulimu omuyimbi gwe bazaala nga yeematira. Bangi lwakuba abamu teboogera. Ng'ani? Onalebo Nyamutoolo. Nyamutoolo muyimbi naye Tata Sam. Yazze ne waffe. Yasaze ddiyo. Kani yazze eno n'ayimba. Waki tajja kusaidia mwene y'abakomedi namukuzanya ffe. Musawo wange wasibye otya no musawo? Wasibye otya musawo? Akaana akato nga baakakazaala ne keematira ne kagaana okwogera okukaaba ne kakola ne kasirika busirisi bakakola batya abasawo? Katugeze agaani. Omusawo alina okawunzika okakwata obugere n'okawunzika ukaniga nikisa tonto bwe bakawunzika bwe bakawunzika ne kagaana okasuunamu okakubamuuko. Oba okatuga. Kati gwerera Sam bakukubamu oba bakutuga kwematira watandikirawo n'okaaba. Ngakola naweti amagulu n'emikono paka ku bbeere. Naye mukadde nnanungi Christine w'omula mirembe maama wange. Abanzaala bangeye batumiddeko bamaama. Sisobola kuboogerako nga nyimiridde nfukamidde mulimu mutima. Tofukamira oli musajja. Kale fukamira mu mutima nga w'ogambye. Naye osooka otudde ku ggwangu oli waggwangu. Nze ndi wa misaayi ebiri. Oli buloyira? Ati ndogamba ki? Ogamba kimbeno byawo. Komanyoko. Ene Tata Sam. Kati olwo oyingira ddi okuzannya bukomedi obwo? Ebituufu nze natandika nnyo okuzannya nga ndi ku ssomero. Nga mu competitions balina bamanya balinayo envuumuulo. Omanyi wabeerangawo sports emisinde omupiira kati ate nga ab'emisinde abo be basinganga okunkwasa ennaku nga bo babawagira bayinza oyingira mbaata ne bakuyimbira paka weetolola emirundi 25. Naye nga ffe tetubatuyimbira olina kuzannya n'osessa n'onyumisa. Kale awo obitegeera kuba bibeera katonotono nti ogenda vaawo ate ogende. Nenvaawo nengenda nenjoyininga secondary campus nayo nenzanya. Nali ku Buganda Royal nga ndi mu Muteesa house. Kati nga Muteesa yaffe eyo ogiraba nga yeesemba. Naye nga artist of the year balangira artist of the year ng'ava mu Muteesa. Ng'omumanyi? Mbuuza artist of the year yalingani? Yalingani Tata Sam. Mu group yakoze ki? Badde Desemba eya Muteesa kyokka teyeeviddemu artist of the year. Nga yenze. Kati nenvaayo nga njukira era nazisoma mawulire. Mukwano gwange amuyita Nakakanda Gertrude maama wange muyita maama lwakubanga ki? Maama. Kati nanzigirira radio. Mukyala wange gwe nnina yali manager ku radio emu naye nga ntandise omula kuba nali nzanyazannyawo nenzanya ne films ne musanga mu group emu n'afuuka mukwano gwange. Kati ku radio emu gye yali akola nampita ne ngenda ne mbatendekangako ne neeyongera n'omwetegereza. Nga sinnamugamba kigambo nanjagala nnyo osoma byamawulire jangu opracticingire wano ne ntandikira awo okukola. Kati mba ntandise ofuna amagezi ga radio. Maama wange oli Nakakande ampita
njoyininga Digital FM bali banoonya bakozi bagenda kukola skits. Skits bwebwe bwenkolanga buno naye nga bo buba mu audio. Audio ne video njawulo. Audio ebiseera ebisinga kintu kibeerako tekubeera kifaananyi. Kati video kubeerako audio, kubeerako sound nga taliiko bifaananyi naye nga kuliko ne video. Kati nti oluusi ne video eno nekyanti kyekyenjawulo kyerina kugenderako graphics. Muwerere abaana. Abazadde muwerere oyina abaana? Asirinayo kitange. Abaana muwerere abazadde. Samwaha otandika okukola obugundi busikiti eyo ku Digida. Kati nfuna manager wange amuyita Mwami Mayambala Samuel Collins. Anoonya nali simumanyi. Lwaki muyita manager wange kuba ye yantunda. Yali simumanyi n'anutuma abantu bamuyita Jumba John. Kuba kati akyali John. Kuba yaliwo yasiramuka n'afukako Imran. Ate ennaku ezo ndala ku posti ze ng'ali mu kyakyaasa wange omulokole. Oba kati mulokole oba apooso. Ayinza okuba ekimukulu. Apooso omusiraamu omukatuliki Jumba John nga nnoonya Imran. Ngamba waliwo akunoonya ayagala mukole ebintu ebyo mubitambuza. Munnange nga munoonya nga mulaleera nga omanyi omupya olowooza oba bagenda kubba oba ddala bituufu oba binaabaamu ssente oba binantunda. That's how life started. Nengenda ne mu trustinga nitandika okukolayo okwo ne tubitwala ku TV. Twatwalayo nga TV zaaliwo BBS, Bukedde, Spark, NBS, NTV. Naye ne babigamba birungi nnyo naye consistency. TV teetagalagayo wiiki emu n'olekeraawo. Tuli consistent. Kozi musooke mubikwate byonna wakiri mukwate episodes nga za mwaka mulamba ezo sente. Nga mubawa buwi. Nga tubawa buwi. Tubirabe. Kati munnange nga gwe tewandetedde wadde ku kyokulya. Ne bizitowa. Nangamba omanyi tukole YouTube channel. Tubiteekeko nga nabyo sibimanyi bulungi. Nangamba nze yasoma IT musajja mugezi ali mu. Olwani agikuggulirawo? Oyo Omwami Mayambala. Nga akugula YouTube channel. Agulawo YouTube channel. Natandika tuteekayo content. Twashootinga obuntu ndowooza bwali 12. Characters ezenjalo twashootinga ku Gadimba. Skits nga 4. Tata Sam. Skits nga 6. Ezo si 10. No zidolo ananagida nazo skits nga tezaali 12 ziringa 5 endala. Katolongani ayiya. Nze atwagabana obuvunaanyizibwa. Nze njiya nze mpandika nze ndi recruiting nze ngoba. Olabulako kimu n'okusabula nga gwe abasabula ku mbooko. Abantu abakulu babakuba. Mwewama bakukuba. Sinzira ki kyokoze. Bakukuba. Ewa. Ku Muteesa. Nedda ssebo. Yani gwe. Ngamba ku Muteesa we muba mukwana. Bakubanza ku Buganda Royal Saabira osanga omwana omugambo agunde ayisa abatereka. Oyo ye n'addamu ati omuwala. Anti bo bubeera tebubimanyi. Kale. Waba abimanyi era agamba awangaale baffe. Kati olwo busikiti mubukoze. Kati okuze mabega kati nnyo. Eri ku TV busikiti kibojjukira bwakolayo nga bokyabjjukira. Tata Samu oyabba enkoko mu bibumba yasala enkoko nabba ebibumba. Okajjukira? Nkajjukira. Waliwo Tata Samu. Tata Samu Chapati we yagwa mu ttaka. Kati sezaala we n'amusanga n'amugamba mbu nzikuba ku ttaka njisuule mu ttaka ng'etukula. Ne wabeerawo Zidolo kali eri nga agamba mbu omubbi abadde atigomya ekyalo yazze wange ne basanyuka nga balowooza nti amukutte. Namukutte ne mukwata. Weebale nnyo ali ku poliisi ne munyweza n'ensigaza epesa n'adduka. Ayo Zidolo. Tata Gadimba yakolayo oli wa kibiina ki n'agamba ndi wa DP. Ate gwe omusomesa Kamira
bipya ebyo bipya mubaddemu akazaalibwa wano juzi bintu byetwogerako bya 72 talasaamu nno ayina abazzukulu bameka nabangi kakati olwo busikiti mubukoze mumala obukola olwo baani bojjukira mu kibiina awo mwatandika nabo natandika ne mama Saamu wange oyo ne Saamu ne Musaalongo ne Beebo benatandika nabo kati n'ekirala kyenjagala okubuuzaamu mama Saamu mukazi wo ddala oba just mwagala kukozesa linnya mukyala wo ddala era n'omwana we Saamu Saamu nno toli wanjawulo siri wanjawulo nkutegeera ontegedde tala Saamu olina abaana nga bameka nga 19 olinamu ku balongo toyinamu anti abamu siba biological baaki baana bange baana ba industry anyway awo nga tuvuddewo ko tata Saamu kati eri ku TV ovaayo mukoze busikiti obusikiti wamu gye wamutwala babukkiriza basinga obungi wa YouTube twateekangayo buteeso natuteekayo kamu wiiki kati olwobukedde eyingiriramu wa okubawa chance okubawa okulaga waka wammwe kuba ffe twasooka ogira obaali balagamuuko lumu